Meya w'e Nakawa Benjamin Kalumba eyazzenga musanyufu gye biggweredde ng'omumwa gumuli mu nnyindo olw'abatuuze okumutaamira nga baagala abannyonnyole ky'abakoledde mu kisanja kye eky'emyaka 5 gy'amaze ng'akulembera eggombolola y'e Nakawa. Bakira buli aweebwa akazindaalo nga munyiivu muzibu nga batuusa n'okumulangira nga bwe yatunda obugaali obwaweebwa abalema. No, ba politicians balimba nnyo. Batulimba ne batufuula abaana bato. Tukuze nze nkulidde mu kwota awo naye buli akyalimba. Mwami Kalumba eggaali ze wagaba ziridda wa. Webale nnyo mmeeya kulimba ggwanga naye eggaali abantu tebazifuna mpozi mwaziwa b'NRM. Naye si bantu be bazifuna. Abavubuka b'NRM ku kyala bakola mobilization y'NRM. Nalukalala bafuna amagaali. Enkolagana y'omwami oyo ne mwami Kaye mbadde nninda ayogere nti meya yanguze eggaali. Are you getting me? Oba omukozi wa KCCA omulimu ogwaffe twagaba amagaali. Abalala bawakanyizza meeya byabadde agezaako okwogera nti mu malwaliro ga gavumenti bagabayo obujjanjabi obw'obwereere nti n'eddagala gye liri. Ati batuwa n'amagwaliro gaffe wali nagulu gwedawuni ng'ogendayo bakusaba sente ati ng'okyogera wano bagamba bajja kukwata tujja kukomawa. Ye meeya Mukwanukula asabye buli muntu yenna alina okwemulugunya amutuukirira amuyambeko mu kunoonyereza okumalawo obukuusa obuli mu bakozi ba gavumenti. Abantu abalinganga abo betuwa eddagala lya gavumenti ne balitunda. Kakati bw'oba ozze jangu otuwe bwino otugambe nti omusawo gundi yanguzizza eddagala erya gavumenti. Ojja kuba oyamba gavumenti okwata abantu abalinga abo abavumaganya programu za gavumenti. Songa ate ne balimu ezo eyeggwaniza okubeera mmeeya w'eggombolola y'e Nakawa yeewera era ng'asuubiza birungi byereere. UPE programu ya gavumenti ne gavumenti tevuddeeyo kugiteekamu nnyo maanyi. Nenze ng'omukulembeze owasomera omwana owaffe ow'omunaku ngezezzaako okulaba nga nteekawo embeera masomero gaffe ga UPE abaana basome basobole okuyita ogenda okompitinga ne bana abaana babagagga. Ekyo nkikoze nga mpita mu Pass Piero E. Ebisingawo ku bibadde mu katale k'e Nakawa birindiire wano ku WBS kokka ku lunaku olw'omukaaga ng'amasusire gaakaggwa mu pulogulaamu ya Minzaani.